eno tugambe nti tuli mu ssere nti ekizibu ekiri ewaffe oba ffe we tweraba tetumanyi jjajja waffe ono ayinza okuba gye yava oba bakugamba yajja ng'alina pawa bakyankalana lw'amaanyi amaanyi ago emmunyeenye ezo zitambulira mu bika era olabye emmunyeenye buli kika ekirina emmunyeenye kibaako n'ekikolimo emmunyeenye y'obwenzi eyamutambulirako ekitegedde era kye bawogerako yalina abakazi bayitirivu n'egundi taata affe yanaŋŋanga yazaala nnyo kati Kafeero akola erinnya Kafeero mukola erinnya naye ate ekika kirina ekikolimo ekikitambulirako ekyokusimula abantu bonna muno mu nsi waliwo ababaddewo ebika n'ebika byonna tebalibyanko okusimula naye ffe emyaka 25 bakaziikula abantu 3 ffe bajja abamu n'abawulidde bagamba aliwo omusawo yazze n'aŋŋamba bulamu ababanja ebbanja munaalikola muti ekikolimo ekyo kyekitambula kati abaana bano bonna boolaba bano abana kakweri we kali nze siwakanya DNA naye the query is Kafeero abaana abo yabaza ndowooza omwana asembayo ndowooza wa 94 omuto ye Ddube baana ba buvubuka abo nenkakasa nti abo abaana bameka babe naye nga sikakasa nti mu baana abana tasobola kugamba nti temuli mwana mulala kale basooka ne bakebere 15 ne ku 11 n'abaana abaakomyewo ne kubula w'abaana bw'obagatta bonna ekkubo kale abaana 21 mulimu futures ez'Abaganda ze balabirako engalo amannyo ebigere kube waffe eriyo ekitugatta kyekiriwa engalo mulimu ebigere mulimu n'amannyo gano waliwo amannyo ago wakabeera wakati bwe kati abamu kwe bakola ki kyovola baba bannakungu yalumiddwa nnyo kata n'okutambula ku muleme togokkiriza nti mbana abaana ojjeko bana abana musoboka okubaamu omwana wa according naye ate DNA eyaganye nze nsuubira ekyeŋŋaana kiri kimu bw'aba muzeeyi waffe yanywa omwenge ekyajja taata ku mwenge kusiraamuka abantu bonna abalina amaanyi ge bayita agandawula okusigazaawo famire ng'eteredde kyekyamusiramula kuba tanywa mwenge talya mbizi naye yali abikoze ng'atuuse ku climax yaakyo ng'alina osiramuka kyobola buli mwana yamugamba nga siramuka era n'afa nga kireseeyo nga kikolimo nti anaanywanga omwenge agenda fuuka kisassalala era ewaffe abanywa omwenge ogenda omulaba ng'ali bw'atyo because yali amaze okugenda mu butonzi deep n'amanya ekizibu ekiriwo kati ekikolimo kino ekiriwo kijja kigoberera kyava ku jjajja bataata ffe ne bakyankalana naffe ffennyini abaana tulimu abateeyagala ffe ffennyini ng'era oli wasinkana munne tamubuuza era abamu beegaana bannaabwe n'abo abaana bennyini kyenalabye era kyekiriwo ate n'abaana b'abaana baabwe bagenda kola ki nga ennono eno temaze ettereezebwa because it's a curse. Kampala, are you ready? The wait is over. The new shopping giant has arrived. Welcome to China Mart Supermarket, officially opening this 20th May 2026 at Oasis Mall, first floor, Yusuf Lule Road, opposite Garden City. Discover a complete modern shopping world with over 35 fully stocked sectors, all under one roof. From home essentials, electronic, kitchenware, beauty products, fashion, groceries, and much more. And guess what? From the 20th to 26th May, enjoy a massive 20% discount on all products store-wide. Everything you need in one elegant shopping destination. Enjoy pocket-friendly prices, premium customer care, a modern shopping experience, and ample parking space for your convenience. Why move from shop to shop when the world of shopping is now in one place? China Mart Supermarket. More than a supermarket, a complete lifestyle shopping destination. China Mart Supermarket. Super much. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook
Facebook, Instagram, and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence, and uniqueness meet. By the way, what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shivara. Ngagobine enkoko. Aina katungulu, aina nakambi. Basenga abayitote. Bikini mama demo. Obuya. Ela kadebe katwa ne bakamba bikini mama demo. Yafunika dem come over. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. Nayi kidoke. Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okuduka bwenti okusinziira. Yempa gia n'ensinziira bwenti. Putulu. Okwita putulu. Bwemira fo. Gwo oliko yenna. Bamukujjako mufu. Oyaba awedde. Okudukako olinamu ne gia. Twetaagamu ku money power. Ngezanga amaji, Amavumbe. Bulaba bekalakasa. Bayingiremu wakati tekawo obuko ogubalagala baveewo. Kino kyenkoze nange neesiba baaba. You do as you wish. Please. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Janet Umar Kasule, a member from the Elite Little Hijabis. We are proud of our religion Islam and we believe in decency. I believe we can secure the next generation through the Little Hijabis. Registration is ongoing. Please, our dear parents, bring your children and sign them in for the Little Hijabis. Don't make them miss this one chance that they will have in their entire life. And training will start on 20th of July. Beyond the hijab. Polygamy mumukwasaganya mutya. Polygamy atabuka abantu ne bayomba. Ebisiba kitwerega. Al-khabithatu lil-khabithina wat-tayyibatu lit-tayyibina. Omukazi omubi wa musajja mubi. N'omulungi wa mulungi. N'ekikuuma obufumbo. Sebyo bye batubuulirira basenga. Ntigenda mutenge mbuno fumba mbuno mbwa. No. Ki one kimutawaanya kitiibwa ki. Ate ekiri bwe kityo nti Allah buli kye yateekako essira tekibeera mu bwangu, however kibaamu magezi. bagiyita beyond the hijab. Waleno abaana ab'obusiraamu abawala bakubuulira bye bayitamu mu bizinensi. Mbu bakasitoma mubafuna. Mbu ate bayitirivu. Naye enninnya gye mulinnye ennyonyi abaasooka mu bizinensi ze mulimu si bwe balinnye ennyonyi. Mukikola mutya mu buli ssaawa muba ku busuubuzi. Nze wemba neetuukidde, it's cheaper and more convenient. Nti nfuna kyenjagala, ekinsatisfying. Bwezo zonna nojja nazo. N'ekibalo kyange n'enkibala. Beyond the hijab tuli ku Executive Media. Subscribinga, likinga, bomalo sharinge. full body workouts. Tumande je tubaamu. Keep locked up, come for aerobic classes, guys. The class is massive, guys. Fitness mode on. Kigenda kuba kirala. Monday to Friday. Don't miss out. We have the best coaches. Fitness mode on. We understand how overwhelming life can get, and that's exactly why we created the Golden Living app. Getting started is simple. Just download the app, create your account, and unlock a world of healthcare at your fingertips. The Golden Living app is your personalized healthcare companion, designed to bring care closer to you, wherever you are, whenever you need it. With just a few taps, you can book doctor appointments without the hassle of phone calls or long queues. Need your medicine? Order it directly through the app. Quick, convenient, and delivered with care, straight from your phone, and even receive your lab results in the palm of your hand.
And when it's time for imaging tests like x-rays or ultrasounds, you can schedule them seamlessly right from your phone. Want to monitor your well-being? The app also keeps all your medical records safe and accessible, so you can track your health history anytime, anywhere. And when you need advice, our 24/7 healthcare support is right there. Trusted professionals just a tap away. But the Golden Living app goes even further. Need urgent help? Our quick emergency feature connects you to support in minutes. One of our most thoughtful features is the PO reminder. Free, simple, and easy to set up. It helps you stay consistent with your treatment and ensures you never miss a dose. And it's not just for you. You can also support family and friends, especially loved ones who may need a little extra help remembering. Because caring for your health also means caring for theirs. The Golden Living app was built to make healthcare simple, accessible, and reliable. It's about giving you peace of mind, saving you time, and making sure your health always comes first. Download the Golden Living app today. Available on both Google Play and the App Store, and discover a new level of healthcare convenience. With the Golden Living app, every second counts. Banna Uganda muwulire ekitabangawo bajjukira process ekutuusaako Irene Namatovu atuuse mu Kampala ku Serena Hotel nga 21 August musajja atuumye Strong Woman live okuyira emitwalo 10 yepi emitwalo 15 ku gate ale badi emitwalo 10 ate meza ya milioni 3 ticket zitondibwa ku Papa Sport ku John Color Solutions ne ku Serena Hotel wennyene Irene Namatovu yasinga mu kyabaita authentic Uganda rhythms enkuba ya Afro Pop egatta engoma ya wano n'ekidongo ono ya Afrima Award winner Best Female Artist mu East Africa Choreography ya Irene Namatovu Screen Stage n'amatala 21 August Serena Hotel mwana watu naba mwerekeddeko fogo kalempita bimami bijje Be Strong Woman ebikoze sente z'ekikazi twagala byana byeskoba bimadulo kiwoza sente ziwawereza ku simu zabaddemu ekicupuli ky'etaano wereza endala biwagidwa Uniform Pepsi Veniva Logistics Afro Mobile ne Sanyuka TV. Diggy 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 da 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 diggy da. Ona baku dance floor come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Biggie boy come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama and Duanoko Executive Media on the Real Time Show with the Gal Mini. Don't touch the dial. Maximum to the world. Subira buli omu ali bulungi kamera nkira akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde badde ogamba kiwamma Real Time with Mimi Shamim Mayanja ali erinnya lyange njagala okubebaza okubeerako ku Executive Media nga mulaba njagala okubeera nga amategeeza nti programu eno eteekebwamu ssente aba Nile Agro Industries Limited boolabaawo ku kikopo ekyo ekinene ekirungi bayina butto omulungi eŋŋano kosa sabuni omulungi so gwe munange alaba Executive Media binje bigenda maaso mu ggwanga naye ng'essaawa zino ekiriwo kya DNA abamu bagamba ekimala abaana beebo abalala bagamba waliwo abaana bafaanana ennyo kafeero waliwo abagamba bakutega olubabba omwana n'akufaanana waliwo abagamba akufaanana si Luganda bangi nnyo be tulabe beefaanana naye nga tebeyinaako luki Luganda ne ŋŋamba lwaki tukaayananga ate muganda w'omugenzi waali bingi nnyo bye njagala omubuuza olwaleero njagala kwemala ggoga ye ngenda kwemala eggoga buli kimu ngenda kimubuuza ate ekirungi namulabye nga leka ajja kunnyanguyira buli kimu alabi ku kiddamu nsanyusa okukulabako mukulu nange nesiimye okusisinkana amannya bampita Hende Kibalama naŋŋanga stage assassin double barrel eryo ndikozesa eri nga ndi ku stage ndi Molionizi ndi muzzukulu wa Nninda era ndi muzzukulu wa Kawemba. Amina lwaki kubanga abasiraamu babeeyanjula kinnakijja bagamba nze Rahimani Bini Kalifu Bini Gundi ate wano mu ddiini olugira nga batugamba oyogera gwe wekka ng'ate naffe tukkiriza nti Yesu
bwe yali ajja mu nsi bagamba Yesu mutabani wa Yosefu muzzukulu wa Dawudi alina layini mwava. Nange ndi muzzukulu wa Nina ne muzzukulu wa Kawemba ndi mutabani wa Nanganga. Nanganga ye Umaru Vincent Nanganga. Nanganga. Sitegeza si Naganga. Anti mwe mwandika tuli kunga ey'Abaganda eyasooka. Omanya abazungu bajjawo ng'eyo. Ene yannamuŋŋoona. Eyannamuŋŋoona eyo. Yerinnya agamanya gadda bali Abaganda babakala be bayitanga abachwanga. Ago. Gwe nga siwidde ku linnya ly'Abasiraamu. Nze anti munne nasigalayo. Omanyi tataffe yakola ekyafaayo tiyazalibwa si ya bulijjo. Tataffe bali bamuyita oba nsooka enjogere kansooke nkubulire lwaki eri Abasiraamu ngenda kubulira obuzaale bwe. Nanganga mu myaka nga yakavuuka myaka nga 18 yawasa omukazi omukatuliki ne bamugatta empeta mu bukatuliki. Emyaka gy'enkaaga eyo 5 nga giggwako mu myaka gya 24 wano n'asiramuka era yafa musiraamu kyova olaba confusion eri awo wakati n'abanga alina empeta 2 ey'Abakatuliki n'okuwoowa ne bamuwoowa mu Basiraamu era yafa ye Umaru era bamuyita Haji Umaru Vincent Nanganga. Kitegeeza mwamuziikanga musiraamu era musiraamu awedde emirimu naye mwe abaana temwasiramuka. Alina ensonga waki yasiramuka nja kikubuulira kiwanvu. Okay, so mu bigenda mu maaso nga gwe taata omuto oba nga gwe muganda wa Paul Job Kafeero, lwaki mwaziikula omufu? Ndowooza we mba ntandikira because wano nazikyaza omwami Kagatto omumanyi n'atugamba y'omu ku bantu abasinga okuwangala ne Kafeero. Kituufu si kituufu? Omwami Kagatto ne Kafeero sibimanyi lwa nsonga wali muto sisobola nze baganda bange tebamanyi mikwano gyange era kino kyogera wano nga nafiiridde wano baganda bange tebamanyi bye nnina. Ninako bye nnina byenkoze mukyanga nvaako mu comedy nengenda nenkola ebirala naye ate mikwano gye gimanyi. Kati siyinza kugamba nti Kagatto omukyamu ba mutuufu kubanze Kafeero yampererako ng'omwana omuto kubanga ekisooka famire yaffe tataffe yatuzaala abaana bangi nga 6 mukama oyo abasinga kye batategeera naye abaana abasinga baakulira nnyo mu famire z'abamaama baabwe okujjako abaali mu maka 3. Manyi tataffe yalina amaka 3 agateredde yalina eri e Kampala awe Makindye gye n'alyoka agula ebbira abadde yakagendayo ng'akozeyo ekijja ekyekisiraamu n'abaako n'amaka ekisoga era n'abaana b'ekisoga we bali baganda bange n'abazzukulu nabugi naye famire ennene n'abaako n'amaka enkoko njeru gye yasooka owasa omukyala eri gye nkugambye. Oli omukatuliki awe wali wajjajje wa kitaawe ffe guzita jjajja kyekijja ekyo. Kati Kagatto sisobola kusaza mu mboozi ye wabula nsobola ogirinnyamu lwa nsonga bwe bali baziika Kafeero naliwo yagamba tewali yaziika wakiraba ekyo anti tewali yaziika lwa nsonga ensonga eyo gye ngenda okunnyonnyola. Bwe bamala okuziika ne bayita ab'ekika nalimu mu b'ekika Kafeero Kagatto teyaliiwo eyayita ab'ekika eyo bwino waali ne vidiyo bweziri yali Ndawula Wowotto oba omumanyi Ndawula Wowotto yali MP ate yali ali Ndawula Wowotto yazannyanga emizannyo ye yalinga kiyamaani w'okuziika Kafeero yali ebiseera ebyo MP n'agamba nti omulimu ogwaffe gukomye wano ebbanga lyonna ebisigadde bya famire. Ekyo kyali kitegeeza ki bwenkuze nkitegere kuba nali mutondooza nali biseera byo nkyalina mu kaliyoke nina emyaka 17. Oli yali amaze ogwabo era tebadda ekigedde because there is something lwaki bikomyewo kati ne bakola ki okuva olufamire nekola ki ne taking over whereby kikulaga ki kyekiri kyensoso okugamba nti omusiraamu alayira ki alayira famire ne Yesu bamuyisa mu ki mu famire na buli kimu kibaako famire. Zubeda ofiira awo tolaba nti emikwano ogirina waliwo time wogenda bwekwa kyo nkimanyi famire ne taking over. Kati Kagatto siyinza kuwakanya bye yagamba wabula nsobola okubuulirako
obuzaale bwa kitaffe nti kitaffe babazaala abaana 3 naye yagamba mbu mulongo yazaalibwa n'omusota taata waffe mbu ate abaana ab'ekizibu kye baalina 3 baalina amaanyi ag'enjawulo bonna. Kitaabwe yabazaala abaana 3 n'afanga bato kyokka jjajjaabwe eyali jjajja wa taata tabangako mukunja yagendayo bugenzi. Bakugamba nti okugenda ebukunja eyo yafuna obwebolereze ne baganda be n'ab'ekika nga biva ku maanyi gedda abasinga ge bamanyi ge baanoonyanga nga yagalina. Kati entalo we ziyingira mu famire waki yaliko gundi n'awaŋŋanguka kwe kugenda ebuyikwe n'agenda ebuyikwe n'azaalayo abaana 2 n'abaleka nga bato ne yeeyongerayo n'abaleka mu buyikwe enkoko njeru ne yeeyongerayo kuba yakoleranga abazungu nga museresi bwe bityo sort of enkoko njeru n'aleka nga akozeewo famire eyo n'akola omukago ne famire endala be yalekera abaana abo. Ekisegedde famire eyo akola omukago ne famire eyo eyali yeddira enkima neekuza abaana kwe kukuza jjajjaffe ne mwannyina. Jjajjaffe we yakula n'azaala abaana bameka 3 mwannyina n'atazaala n'afa nga bato. Taata yalina emyaka 5 taata n'akula ne nnyina naye mu bo mu kkula baalina amaanyi ag'enjawulo. Kati taata waffe bye yakola bingi n'ataakawo famire etandikibwako famire eyo mwe muva ffe ffenna weyabayi kwe kutuzaala abaana nga 6 era abaana abo nkugambye batandika dde okwesaparating eri abali Masaka eri abali wali okusinziira buli omu n'obuva obwo n'entegeera ye n'okwagala kwe nga bwe kuli. So lwaki Kafeero mwamuziika bayitawe batya Masaaba waliwo wonna we mukwataganya ne Masaaba oba ye yagenda ng'omuntu n'agulayo? Kafeero yakulira Masaaba. Maama wa Kafeero okujja okufumbirwa ewa taata yali mukyala nga akuzeemu atuludde, ayinza okuba teyali mukadde naye yali yazaalako dde abaana be 3 abaana abo ng'abalina. Kyovola confusion eri eyo yajja n'omwana omujjana nnyina. Kafeero abamu boogera kye batamanyi. Maama we yalina abaana bameka 3 ate ne bakwatagana nti maama we yakolanga mu kigo ne taata nga naye mukatuliki mu kigo because taata ffe yalinamu ettooke. Ebiseera ebyo taata waffe mu myaka gy'enkaaga awo nga giggwako gy'enkaaga awo wakati yasooka kuba nga yakulira Kabaka yekka ow'abavubuka. N'amala mu Kabaka yekka n'akyuka n'afuuka owa UPC n'aba chairman wa UPC be bali be bayitanga bakakongoliro ba UPC abo saamanya be yakola ndowooza oba abamanyiza okugamba balinga ba youth saawe eno ndowooza ne government eno olaba ndowooza abali mu NRM the power they have muzeeyi bwe yali bwe baali bajjako Obote 1 taata waffe buli kimu baakikoona obulidde kati mbuuza Obote 1 bamuggyako ddi? Obote 1 pozi yavaako ddi? Byavaako ndowooza mu 6 si bwe kiri. Kafeero yali wa 7 bw'azaalibwa bwe batugamba bwe kiri. Kati okimanyi nti mu 6 we bajjirako Obote 1 taata yali ayagalagana ne maama wa Kafeero nga ali waka katuli ku bwino waddala naye ne bakoona buli kimu n'enju mama ne bakoonawo naye baali bagenda mutta ne bamutaasa. Taata jjukira baali bajjeeko Obote 1 naye be baali bakakongoliro n'enju y'omukyalo we mutuukayo gye yali yazimba amaka baagamenya nakati weeri bweri kiyumba bazimbawo endala naye eyo gye bakoona weeri yali ya 99 gaali maka manene naye tebagiddaabiriza wabula bazimba ki abakulu bakimanyi. Kati waliwo omwami gwe bayita eyampa bwino n'okusinga bamuyita Badru Semwezi. Mwami Badru Semwezi ne kukyala akyaliko ye yalinga dereva wa taata. Ebiseera ebyo taata ffe yalina ssente ng'avuga Citroen
yali musajja mugagga kubanga ye yasooka okuba omutunzi mu Kyaggwe eyatunganga essuuti ne kawunda suuti kubanga engeri gye yakulira mu kigo baamutwala mu bagoowa oba abawulirako babayitanga abagoowa nayiga okutunga kati n'abanga abantu abali baagala kawunda suuti ennungi n'essuuti bagendanga Nkokonjeru yayina edduuka erimu ebyalaani ng'alina n'essomero ebiyigiriza abaana ebyalaani ebiseera ebyo bw'agenda mu UPC ng'avuga Citroen ne bamukubaakuba n'enju ne bagikoona ne basaanyaawo buli kimu naye yali alinze kumutta nga n'omuliro bagukumi waliwo famire yajja ne mutaasa eya Ssembuule ne mwami Keefa simanyi bamuyitanga Keefa ne bamulwana nti temusobola kutta muvubuka azze n'akola nga mukola ki ebintu byonna mubigize ne bamuddusa n'agenda jjukira yalina omukyala Ekisoga n'agenda Ekisoga bw'agenda Ekisoga Amini bwe bajjako Amini engeri gye yali mu byobufuzi ate ne yeeyiringulira ono mwannyina ono gwaddako yali alina omusajja gw'ayagala omukulu mu magye ga Amini amuyita yafuna edduuka Zubeera boogera ebintu bino nti omuntu alonda ekyapa mu mannya ge kati wenkulabira ngenda kubulira waaki emunyenye egoberera ekintu ekyo taata baamuwa edduuka nga lijjudde engoye buli kimu andi yali jjukira yali mutunzi yalonda edduuka nga mulimu jjoola nga likubyeko eri omuyindi bye baamuwa nga ne sefe ejjudde ssente nga n'emmotoka kweri nga n'omuyindi yasulanga waggulu nga n'ennyumba ejjudde okitegedde kati yagenda okuddayo Enkokonjeru nga mugagga kati ekitegeeza byagenda ozzaala Kafeero mu 71 nga yaddamu funa ssente okitegedde andowooza yamuzaala awo nga tannaddamu baagaba mu 72 Kafeero yali omuzaale nga bannantongo tebannazaalibwa n'addamu n'afuna ssente era abantu abamumanyi ku Nkokonjeru okwo yatambulanga ne loole z'amagye nga w'abaana agenda ku gundi yalyanga akuba enviiri n'azookya ng'alina emmotoka 3 ye abeera wakati ayambadde suuti njeru ataddeko emmindi yagendanga efuwanga erimu buwoowo ng'ekyalo kimanya nti agenda kukola ki kujja ebyo byonna bye yakola ne Kafeero yabikola Kafeero yatambulanga n'emmindi amaanyi ono ge yayina gaali eno ate ono amaanyi agalina mu kuyimba nti w'abaana ajja ku kitundu buli omu aba amulinzi noono bwe yagendanga ku kitundu nga bagamba akavubuka ke twagoba kuno ate kakomyewo kakoze eki kali bulala kati kyova olaba abaana abasinga muzeeyi be yazaala ba myaka 78 ekyo kye yeekolewo ku nkoko baana n'azaala abaana bayitirivu nnyo baana nga 6 kati ate n'abamuganda nnyo nga ye tamanyirwa baana talumirwa mwana ekyo kyo nkyogera nti taata waffe talina teyabeerako awo ng'agamba nti omwana alina okuba wansi w'ebigere bye gwe omwana atuukangayo ng'ate gwe olina okwetonda yali kabaka ng'oyinza n'otutuuka n'omubuuza n'atakuddamu tali ku pulogulaamu yo abamu nange nagendayo nga ndi mwesitu omunoonya kati confrontation ezo ezaaliwo zenkubuliddeko naŋŋanga yali ani naye mu baana abasatu abo bonna baalina amaanyi ag'enjawulo ag'obusamize bali abawala baali bassawo Nakinku ye yaliko omulenzi yekka ate nga naye mwennyini naye musawo yes kati oyo mwami naŋŋanga gye yakola ki kyovula alina abakazi bayitirivu nnyo oba yabakwatangamu kitegeeza kati ono okumuziika e Masaba nabadde nkyakinyonnyola kati Kafeero we bamuzaala taata n'akyawagana ne maama we emyaka gye7 kuba mugerwa simanyi bulizaale bwe bulungi engeri maama wa Kafeero gye baali muzeeyi yadde e Kampala kyovula abaana abo bayimu step balumbanga mulumbe wano emakindi waalina amakandooza waliwo awo opposite ne Fifizibba ekyo ekizimbe kike yali yateekawo aga amaka ge Kampala nga mubeeramu abakazi ava eri yagenda omu ajja yanga mubeeramu 4 kikyaliwo kyali kike ekyo kizimbe kike okitegedde era ga amaduuka gonna awo wawe kakati n'abazaala bw'atyo kakati bwe yazaalanga nga gwe olina omunoonya abakazi ne balemera ne batuuka okwetamwa buli mukazi n'abeera n'abaana be kati maama wa Kafeero yali takyalina waatudde n'akulira nadda ewaabwe yavanga ewaabwe okujja okunoonya omusajja ono e Kampala gye yalega
n'afumba ye omwezi obitegeera beegu y'omusajja omugagga n'afumba ye wiiki n'afumba ye omwezi emyezi 2 n'addayo ng'aye abeera waabwe nabana abakazi bonna benkubuulira baanoonyanga munoonya according to dereva semwezi saaliwo mu kyalo yamalanga emyezi 6 ng'olusi tagenze eyo anti mwe abakazi mwe muyina omunoonya yayina mu kibuga ng'asula mu fulaati ng'ate nawali emakindi eyagula amaka kati nga oba toli mu fulaati Kampala olina kuba makindi kati ng'omukazi w'ekyalo omuntu w'ekyalo omumanyi bw'afaanana nga alimu akantuntu omusajja ali Kampala alaba bimyula Suzanne ekutte ng'ate gwe w'ekyalo jja kati gwe wayinanga okunoonya kaakati mama Kafeero n'abeera ewaabwe muwala wa mama wa mwannyinaffe gwe tuyita Grace n'afumbirwa n'agenda ne Kafeero nga muto myaka nga 7 n'amukuza bw'amukuza kyovola Kafeero yakulira Masaaba ewa mukoddomi we kati eyo gye yafunira gye bayita ekinogezi mu ye kuba gye yakulira era kyovola we yakolanga ssente yaddangawa Masaaba naye n'akola olujja lwe Kafeero because yali afunye ssente ze nga talina kyanoonye nowa mu kika. Okay, bwe nali njogeramuko wano ne Muzeeyi Kagato yaŋŋamba taata wammwe naŋŋanga yagenda okufa nga yeegaanye Kafeero emirundi 2. Yasooka n'amwegaana n'addamu n'amwegaana ng'amugambye siramuka onamugamba sijja kusiramuka n'addamu n'amwegaanira n'amulagirira gy'azaalibwa. Muli shuwa mutya nti muzaalibwa ne Kafeero? Kagato siyinza ye okusinziira byayogera siyinza muwakanya naye nze njogera ku bwino nze njagala yogere ku bwino gwenzija ku nanoonyereza nze nganze okuva ku oli eyali dereva ne baba Grace akugamba bukyanga abeerawo mulamu era ye ekisinga omuluma bino baba bonoona mu linnya lya mugundi bukyanga abeerawo mulamu talabangayo musajja n'ogwo abanjani Kafeero bukyanga abaawo ate nga ye yakola ki ye yamukuza maama wa Kafeero yafa bangamba 89 bwe yali afa 89 oba 9 Kafeero yafa amulazewa wannanganga taata yalina akagulumbo ne Kafeero akagulumbo ako ke kava Kafeero bali bamukwano nnyo ne taata naye nga takiraga ng'akiragamu ng'agenzeeyo kubanga obanga tokolagana na kitaawo abaali abapangisa n'ababeerawo baali bajja yali tasobola kumala mwezi nga takyami wa kitaawo kuba jjukira yabeerangawo makindi kukku ng'agendayo nnyo ate n'abadongo ababeerako ne Kafeero ng'ali ku Hollywood bakimanyi nti kitaawe yagendanga nnyo ku Hollywood wali omanyi taata waffe yanywa nnyo ebyo byonna ngenda bituukako kino kye bagambye enkwaso kitaffe nga yanywa nnyo omwenge nnyo abamu makindi abamu baali bamumanyi kitegeeza kana Kafeero ak'okunywa yali akajje ku taata nnyo okitegedde kakati Kafeero balina obutategeeragananga naye bwava mu famire yaffe senga waffe baasowagana ne mwannyina kati ngenda kukulaga ensowagana gyeva abasinga tebamanyi kye bayita kaasi atamu nawe muyinza okuba mu Zubeda ng'ewammwe eriyo kaasi naye nga temugigobereranga kati kaasi ewaffe okwegaana buli muntu se kaasi naffe ffennyini nnyini twegaanagaana dda buli omu yeegaana dda munne nkyogera mu kamera yes it's a kaasi mulina ekikolimo ekyo ekitulondoola ekyo nkugambye okuva ku oli jjajja wa taata yeegaana n'agenda teyadda ewaabwe kati nekitandikirawo tomanya taata wayinza okuba yanyiiga nga yakolima omwana n'agenda n'atadda kale nekitikugenderamu musaayi bayibuli etugamba nti generation ekikolimo kibeerawo emyaka bimeka 4 kati ffe tetuna 2 mubenga abakikutula tubenga abakikutula kuba buli generation ya myaka 10 Muzeeyi yalina babazaala abaana 3 omu yali yafadda ono namulabako senga wange yeyambulirako ko ebya famire ye nagendayo n'ambulirako ko ebya famire naye yali mukyala mukulu naye teyazaala mwana bw'atazaala mwana ne basowagana ne mwannyina abamu bagamba kyava mu bizinensi abalala bagamba kyava maanyi ge bali bakayanira ti bizinensi bakolanga babiri
ne bakyankalana mu byobugumu bye baali bakoze engabana nereeta obuzibu. Nze nakula ndaba tebalina nkwatagana bba babiri naye nga tewali gwe bagoba nga bugende wa ssenga akwaniriza nnyo naye nga takuwa nnyo authority eri mwannyina. Okitegedde? Kati mwannyina afuna enkwatagana ennyo ne Paulo Kafeero because mwannyina yalina ssente. Senga ffe yali musawo Muganda nga bamumanyi ng'akolera Mukono ne Masaka. Bali bamanyi mukyala Naga wa Kevina. Ebiseera ebyo abantu b'omukyende eyo n'2000 eyo ate bagamba nti yasinga kukola myaka gy'ekinaana nga musawo. Bano abasawo be bagamba nti oyo w'amaanyi omusawo genda wagundi. Kati n'atazaala n'afuna enkwatagana nnene nnyo ne Paulo ng'omwana we kubanga noze baali bagatta akasente nti oli ayinamu n'ono ayinamu. Kaakati mu nkwatagana eyo Paulo bw'akola n'amugamba senga nguze ettaka n'agamba mwana wange onzadde njagala onziike ku ttaka eryo bwe nfanga gw'onziika bitandika mpola n'akiteekako. Kati senga ffe oluvannyuma n'afuna bakayita kazoole emyaka n'afuna obulwadde bw'okwerabira obwo naye n'abanga ajjukira naye ng'agamba bwe nfanga Paulo okola ki era bwe yafa n'amulambira nti n'omwana we yansikira mu bigambo. Ekitegedde? Kati senga waffe n'afa. Senga waffe yafa 2005 era nali ntegeera ne tugenda taata yaliyo nga mwannyina afudde. Mwannyina we yajja taata n'ateeking over n'abagamba agenda kuziikibwawa ne bagamba yalaama kubanga wali omuwala waffe yali amulabirira bamuyita Nakiwo nakati akyaliwo. N'agamba nti yalaama Paulo amuziike ku ttaka lye yagula. Ettaka eryo yaligula ne taata yali alimanyi. Kafeero bwe yagula ettaka yaligamba kitaawe era abamu bagamba ne ku ndagaano kitaawe oba kwali simanyi sikiinaako bulungi bwino. Naye ono we bamugamba sengaawe engeri gye bakwatagana ennyo n'amugamba onziikanga taata n'agamba mu buwangwa tekikola era nasazeewo najjayo jjajjaawe ngenda muziika bbira kati ate ngenda kutuusizaawo okusimula kukuva. Kakati tuli ku kiri lwaki baali bakyawagana bakyankalana. N'amugamba nedda abaali mu meeting Kafeero yali tannajja ono tasobola tandika kijja tekisoboka. Abadde mukazi musamize simanyi asinze muwanga aliko emmandwa za muwanga ate tazadde mwagala kika kimalawo. Kati alina ziikibwa Kiremba oba bbira naye kati nakoze ekijja ekyange siddayo Nkokonjeru sigenda kudda Nkokonjeru mutwala wano ab'Enkokonjeru babeereyo nze naddawa wano Nakabugo village bbira. N'agamba era bagenda tandika okusima ne batandika akawungeezi awakanya eby'omugenzi. Kati taata aba atudde yabeerawo abaana nga bamutya. Taata ffe yali president mu baana ngambe yali anibwe ennaku zino yali CDF nga tateesa tayogerwako taddibwamu nga bw'omuddamu n'anyiiga okusonyiwa oleeta mbuzi kiba kijjulo. Kati nga mu byonna olina kubanga oli mwetowaze ennyo senga yali kabaka yanitambuza nga abantu kuki ye gwe wajjanga ng'oli mwana tobuuza kyasazeewo toteesa. Kati abaana bonna abaaliwo nga buli omu atyo mmweŋŋanga yaliko entiisa eyo. Kafeero n'atuuka ekiro 6 yali wala nga byonna ebyokuziika birinze ye oli yamulambira nti okuziika kwange kwonna kwani kwa Kafeero era ebintu yali abisindise keesi n'ebisigadde. N'atuuka ekiro 6 ne bakuba meeting ffe twali baana obwana obutowogera buvubuka ng'abasajja abakulu mwebali baba baffe Mukasa Bajaasi ne batula meeting n'agamba nasazeewo singa wamwe tugenda muziika bbira tetugenda mutwala wa ne batandika okwemulugunya naye nga babadde balinamu obuntuntu bwabwe naye nga tebati omukola ki. Taata yalina sukaali n'agamba kanzire emakindi nfune eddagala lyange saalifunye bwe bukyansale busazi ngende bbira
Mbalinde. Kafeero nkulekedde obuyinza omulambo guleetebwa Kafeero ne bwe yajja yali tayogera musajja wano. Paulo yali tayogera n'abaana abalala abasinga ewaffe ekisinga ewaffe kitono teboogera ebigambo byabwe bitonotono abasinga era ekisinga ewaffe kyekimu n'omwana newoba omuzadde abaana betuzadde balimu that element of eyo ekitegedde ekintu tekibula mu kika. Zubedo oli ayinza okugamba toli waawano naye there is some signs abaganda gye balabirako nti omwana ono waawa. Kati abano ne bagamba Kafeero okkiriza okole ove ku kiraamo ky'omukazi kye yakukuutira agenze. Kafeero kwata omulambo tugutwale e Masaba. Waliwo omuganda waffe naye yafa bali bamuyita Kawombe nagagwosaaga busaazi ye oli yali lokyafu gwoba oganyeze ngenda kugutwala wagamba ali mutaliiwaawo ani muzeeyi yali yekalakaasa. Kafeero yaliwo nga tayogera ngamba ono yali yekalakaasa nti yekagutwala e Masaba anti yaliwo nga ate muzeeyi wali asobola okuddamu ekigambo. Yamala muzeeyi genda yamala muzeeyi genda muzeeyi wagenda bwati n'atabuka nze mbagambye oli yalina effujjo ppitirivu nnyo nsazeewo bw'oba tolina mmotoka nze ngenda gipangisa. Jjukira Kafeero yali yaleese kanta zeeze ezatambuzanga ebidongo nga weeri omulambo bagutikka 11 ne bagwolekeza e Masaba mu maka gaani ga Kafeero. Kafeero n'abikira n'ab'e Kampala okuziika kwaki kuzigenda owere essaawa emu ng'entaana ekoze eki etandise ne tumuziika ku 10 byenjogera n'ebisirikiro yaliwo ng'aziika n'abakazi okitegedde n'ab'emikwano abamu baziika. Taata aliwo olwo taata baavudde dda ku bibye yagenze gundi bamugamba bugambi omukubira ssimu ti eno lwakuttedde omulambo bagututte e Masaba. Kati nga taata ffe talina maanyi gasobola kweŋŋanga abantu baawa nti anona omulambo n'omusajja gundi gy'alina n'asirika naye nakunnyonnyodde nti omusajja yali takola ki tasaagibwako. Ate kino kansooke nkyogere mu kamera taata ffe teyasooka kwegaana Kafeero yekka. Bwe yagambanga gwe okunnyoma mba sikuzaala ng'olina kuleeta mbuzi. Kino nkyogera ne baganda bange gye bali abakuwaako obujulizi beyeegaana ng'agamba omanyiira oti abasajja bedda beegaananga mbu omwana wamuddamu amukubye ankubye okitegedde saamanya ne jjajja wange omusajja yeegaana omuwala mbu yamukuba jjajja azaala maama wange ankubye omwana ne muddame n'agamba omwana gwenzaala tasobola kunkuba namwegaana. Ebintu byetwogera bigenze bivaawo buvi ne ennona ey'edda abamu bagimanyi. Bwe mwayombanga nti oŋŋaano onziramu otya nze sikuzaala kati okwetonda olina kuleeta mbuzi alyoka kuggyeko ekikolimo ekyo. Kaakati Pawulo we wayita ebbanga ng'ebintu byaggwa dda n'akomawo ewa kitaawe tewali oli teyabuuza teyakola ki. Bwe yadde ewa kitaawe taata we n'amwaniriza baamwaniriza n'asirika n'amubuuza Kafeero ani akuzaala nti ggwe onzaala. Maama we yali afa yagamba ani kitaawo nti ggwe olinayo taata we omulala tesirina. Omukazi oli gwe watwala n'oziika omuyita otya? Nti senga. Senga kitegeeza ki? Senga teyali senga yandibadde taata. Ekika kino ani akikulira kati gw'oddamu? Iggwe. Nakunnyonnyodde nti taata ali atya? Nakunnyonnyodde eri nkunnyonnyoddeko obuvo lwaki nsoose kuleeta ekyo nti jjajja bwe yazaala abaana 2 taata ne babazaala abaana 3 ne basigalawo abaana 3 ye n'atandika ddaliyo lunyiriri lwe. Famire eri endala gye baatuwa bajjajja baffe bakola omukago ne bafuuka abaki abooluganda. Kakati taata waffe ye yali mu kiri nti enda eri ki bweti. Kati abuuza ono ani kitaawo ani akulira olujja luno? Jjukira taata alina ebifundikwa byekyo yalina olujja lwe yeye togenda mubuuza nti ate kiki nti okubire kitaawe simanyi akulira biki tebiriyo. N'amugamba taata byonna gw'obikulira. N'agamba nze jjajja w'olujja ate nze taata w'olujja. Bwe nakugamba nti ono tomuziika muzitwala bbira lwaki tewamu nabyogera nga tonnajja lwaki tewankubira n'ombuuza
lwaki taata senga yagamba bwati naliwo waki tewabimbuuzaawo. N'agamba ekintu kye wakoze kikolimo ekigenda okusigala mu nze ne mu baana bo. Omuntu ng'abadde musamize yasamira emmandwa ate nga tazadde tatandika kijja nedda. Nze kyembadde nteesa kiri kimu, omuntu oyo mujeeyo omuteeke gye yalina okuziika kubanga kino ekikolimo sisobola kireka nga nkyaliwo. Munnange olutalo lwatandika bwe lutyo olw'okusaaga nga Kafeero talina maanyi gayinza kujjayo senga waabwe akyogera atya ku kyalo ono nga kyalemeddeko era namwa tasiki n'amugamba we buli kyenkya ng'ojjeeyo sengaawo n'omuleeta we nagamba omuteeka nga tuddamu nga twogera. Owulidde? Newe kitaba ekyo sigenda kuleka kusaanyaawo kika. Taata kitegeeza yalina ensonga ze lwaki. Yalina ensonga abantu abakulu bagamba mu ntuufu. Ne mu nabano bana Abaganda ab'obwebuwangwa bagamba ensonga gye yayogera ntuufu mu kye kimu ekisaanyizaawo ebika. Tukyaliko executive media tugenda mu maaso n'emboozi y'omukulu Paul Job Kafeero. Munnange kyanjawulo nti mu bulamu yali serebu ne mu bufuubu asigadde training anosinga abalamu. So omukulu gw'olaba wano mu studio muganda wa Paul Job Kafeero era byonna byatuwanze ndi mu kunyumirwa mboozi. Yagatuumulemu katini nnyo nkomewo. Bannayuganda muwulire ekitabangawo bajjukira process ekutuusaako. Irene Namatovu atuuse mu Kampala ku Serena Hotel nga 21 August mu show gy'atuumye Strong Woman live okuyingira emitwalo 10 yepya emitwalo 15 ku gate ate badde emitwalo 10 ate emmeeza ya milioni 3 ticket zitundibwa ku Papa Sport ku John Color Solutions ne ku Serena Hotel wennyene. Irene Namatovu yasinga mu kyabayita authentic Ugandan rhythms enkuba ya Afro Pop egatta engoma ya wano n'ekidongo ono ye Afrima Award winner Best Female Artist mu East Africa Choreography ya Irene Namatovu. Screen, stage n'amataala 21 August Serena Hotel. Mwana watu n'abamuwerekeddeko Fogo Kalempita bimami bijje Be Strong Woman ebikoze sente z'ekikazi twagala byana bya Scoba bimadulo kiwoza sente ziwawereza ku simu zabaddemu ekicupuli ky'etaano wereza endala biwagidwa Uniform Pepsi Veniva Logistics Afro Mobile n'Esanyuka TV. Kakati it was fabala batwalabanga kyangu naye ng'omusajja omukulu akifudde serious. Olujja sisobola kuleka kintu kino mu lujja lwange nga nkyaliwo nga mmanye ekiddirira. N'atuuka n'okugamba ne bw'aliba afudde okumalawo eggoyaŋŋano lino ngenda kumuziikulayo okuggyako nga musoose mulirwana nakyo. Bwe njogera ndowooza mulimu abakulu ababiraba abamanyi ensonga zino era ndowooza ojja laba abamanyi gundi ani ono Godfather ng'akunnyonnyola ekintu ekyo babe babiraba bamanyi ebyemwoyo. Nze nalokoka sibimanyi nnyo. Kati taata ensonga n'egenda bwetyo ono teyajja kwemenya nono n'asigala atya bw'atyo. Naye bino bye bagamba okumwegaana kyali nti bw'onoomala oziikulayo oli nojja tujja kwogera. Kati Kafeero n'alwala byakusaaga. Naye nze wenkakasa nti Kafeero yali mulwadde taata wange nga ono yakwata senga omutwala eri yaduumiramu naye yafa mu 2016 mu December n'afa ng'akoze ekintu kyekimu senga kye yagamba. Yagamba bwenfa Kafeero nga waali yanziika jjukira yali bweru bwenfa Kafeero waali kuba baali ba mukwano nnyo. Kafeero yali yagenda bweru. Kafeero yagenda bweru mu 2016 nga mulwadde n'abeerayo myezi mingi. Bw'agenda bweru mu 2016 nga mulwadde n'akoma mu December yali yakadde ennaku 3 ono muganda ffe n'afa olumbe lwamulumira emyezi ng'ebiri. Ono yateekamu amaanyi nti twala ki omulambo taata tajja tubanyira tikisoboka buli kimu tunaagendanga ku ntolize ffe tuli kuladde ng'okuze olina ebintu byo weetongodde Pawulo weetongodde waki otiiririra. Kati ndaba waafa mu 2016 n'agamba nti Kafeero yanziika. Kafeero aba yakadde ennaku 3 nga tannajja kumulaba n'afa. Ne bamugamba nti omusajja eddaame lyalese ku mumu nti gwe omuziika. Kafeero era n'addamu n'akola kiri n'agula keesi n'ateekayo buli kimu. Ekiro
esawa zalinga 8 ne bakuba meeting y'ekika ekisoga oyo yali bw'ekisoga mu maka g'ekisoga ne batuuza abaana bonna baali bangi nga bateesa ku lumbe kati baganda baffe balimu kiri okweyawulayawula omu nga eyali asingamu ssente mu lujjolo n'agamba nze olumbe tulwabizaawo olutalo lwatandika taata n'ayomba nnyo muli basiru temukyamanyi ennono mugivuddeko tosobola na kuyimirira biki kati mu kuyomba ennyo n'abuuza ye kano kakibalama kalu nali mu kaliyoki nga ndi bulungi nkyasiba n'enviiri omuvubuka omwana jjukira kati emyaka egyo nali bweru ne baŋŋamba kitaawo akwita ŋŋamba yimirira awo n'ayogera n'agamba okuva leero nno ono ejjajjawo olujja buli muntu n'awunniina naye omusajja ono engeri gyali omuyaayi bwe nawulira bali bagamba nga mulimu abasajja abakulu abasajja abagundidde nze gwe nnunze era okuva leero jjajjawo olujja omanyi omulimu gwakola jjajjawo olujja taba musika wabula kubanga kutebenkeza kika nti ensonga zonna ezijja mutuula kati nga kweje emyaka gyo ne bwali ogenda anti ekyo kyekyali ekizibu olaba ensonga eyo gy'obuuzizza buli omu kye yabuuza muzeeyi abadde ki muzeeyi yona alabika awunzi akabugembe alabika akoze eki alabika awenze kakati nze kyenzijukira Kafeero nanziza ebweru naŋŋamba taatawo si musiru nze byenjogera biriko bwino ne baganda bange bonna baaliwo tolowooza nti taatawo tategeera munda zino zonna abaana abatudde mu mungi we bali n'agamba ng'obeera jjajjawo olujja jjajjawo olujja era ye yaŋŋamba omanyi kyekitegeeza oyina kubanga gwe gw'oliko omwoyo ogugenda okutebenkeza endoozi raba na ekintu kye yayogera ne kiweewa yakyogedde naŋŋamba nze gw'olaba nkomyewo naye sirina bulamu sikyayinza kubeerawo bbanga ddene era temulowooza nti kawombe wuyo agenze nyinza okuba nze nzirako naye emigozi bano zikyali mingi mu famire nga wookiraba naye nze mbadde nkugamba wegendereza ebiriwo nga obigenderera lwaki taata wagambibwa atyo nimugamba aba nze sibisobola era sisobola bibeera kati nga nze ndowooza mandwa n'agamba ajjajjawo olujja just obeera nga goli nyuto ebijja obiraba n'obiyunga bwe bijja obiraba n'obiyunga tekitegeeza mandwa kuba emmandwa zisiima muntu kati goyinza okugamba nti emmandwa ekusiimye oli jjajjange emmandwa tekusiimye emmandwa jjajjawo olujja omutuufu yo emmandwa gwesiimye singa taata abadde agamba nga mutudde mu meeting emmandwa nejja neronda taliga jjajjawo olujja alondeddwa naye gwe oli jjajjawo olujja akuma abireka awo okumanya byali gundi ne tugenda nga waliwo okusomika nasanga omusajja ategese ekkanzu enkeera temunnaziika kati ono ampa bwino wa taata gwe bayita Semwezi Ampita eyavuganga taata baali bavubuka kati musajja naye mukulu naŋŋamba mwana wange nkubulire taatawo si musiru bwe aba kutegekedde ekkanzu otuulenga wali guma okyali mwana muto weeraba era buli omu akutunuulira omusajja akavubukavubuka naye guma otuulewo ate kikuggyako ki n'engoma n'entuulawo olumbe ne balwabizaawo ne biggwa omukulu w'ekiko yayinga akulira onyiri najja nga muliko byayogera byenjogera bwe nnafa mu lumbe nnafubutuka siddangayo lwaki saamanya nze saagenda nnyo naye ngenza okwekanga nga bingoberera kukitegedde okugatta gaapu eriwo kuba nze nafuna feeling sister wange ffe batuzaala babiri yaŋŋamba omusajja akonze mu mandwa ze owedde kati nenzijukira omusajja ono bye yaŋŋamba ekiro nga mbuulirira okyali mwana muto nze sirina bulamu era temulowooza nti ndiwo ebbanga ddino okusinziira bwe neewulira ndowooza yagenda ova ebweru nga yeewulira obulamu bwe n'afa n'agamba n'ensonga za muzeeyi ezo muziraba simanyi ye ng'akitegedde ekiddako kino Zubenda nkugamba Pawulo bwe yafa taata yalina okukola emikolo gye bo gye bagamba ye agamba ekyamugaana okuziika nga taziika mwana nga si yamuyinako buyinza kuba yali akyali ku nnono eri omwana waafa bamuziraga ebyo bitegedde ndowooza kati ate bano bagamba nti obuyinza tabukola ki n'agamba kuba baali bagamba yamwegaana Pawulo ayinza okuba yaleka ng'agamba ono muganda mmwe yafa ye olina kombuukidde
Paul yamala namuziika ewe ye yagamba yakola ku by'okuziika ate ye bamuziika ku kijja kya jjajjaffe era Paulo yakola ku by'okuziika kwe yakola bukozi ku byakuziika kwe teyamuziika eri wuwe kakati Paulo waafa taata ne bamugamba omusajja taata waffe kino nkyogera mu kamera yali lokyafu yali tabuuzibwa mwana era ebisinga tolooza nti yoyo yeka ye mwana gwataakola ki gwataagenda ng'omwana wamusobya agamba oyo yanjeemera naye ate ono yavuga mayiti ye yamuziika aluwa eyavuga senga omutwala ebisaa ate omusango gwali kuje gwali kwonoona agamba ye yamuwa amaanyi niffe twalaba oli ye yakakoonoona omusajja tu yali abivuddeko ye nga tayogera ng'amanye ekiddiira yali amanyi kitaawe era yeewalanga nnyo kitaawe kambe nange namwewalanga because of the gundi gye yalina nti yalina omutima gumu ate nga bwe yeegaana teyejjusa ekisooka taata waffe yali yategekako nti awo ng'emakindi ewoolaba nga teyeeguya nti omwana alina kyagenda omuwa 10 era watuukangayo ng'akubuuza kati kugenda kumupa ki oli awo waakoze eki tulina kwolina ye kikyonnoonyaako nze sikunoonya tonnoonyanga because yalina abaana bangi omwana gwe yamanyanga nti yoyo atudde awo nnyoko bwe yakutwalanga nga tebimukwatako era ng'agamba nze omwana gwe mmanyi omukazi gwampadde ekisegedde kati byagenda okukomekkereza nga ne ssenga amugjeeyo yamugjayo n'atuukiriza akalombolombo n'amuleeta paka ekyatabulawo awo ebyobugagga bino kuba nabyo tebyaliko bagamba nti eddaame teryaliwo ebyobugagga ne bireetamu confrontation ne bireeta entabukana wakati k'omukazi ono yali mugagga era obusungu nagawa byalina nagawa ono muwala wa Pawulo biva ku nsonga eyo bamunyaga nti kuba gwe bali bagambye sikira senga jajjaawe ye bwagamba so kati ensonga eyo bwetyo bweri eya taata n'omwana kuba taata mu kitabo kye yalekamu abaana nga 3 beyeeganye nga teyamwogerako kuba ensonga ya Pawulo bano gye bagamba yamwegaana bagenda mu kkooti kanyinyonyola olumbe lwa Pawulo babadde balwogerako olumbe lwagenda mu kkooti mu 2:7 mpozi badde tebamukoleranga lumbe baakola olumbe mu mateeka olumbe lwaggwa mu 2:7 taata yalangirira olumbe gw'oli musiraamu abaganda olumbe basooka kuluwaaba ne balutambuza okuva wansi mu nyumba simanyi musiga mu mutuba mu lunyiriri paka kuwaakasolya balutambuza era bwe batandika odutambuza emisango nekigenda mu kkooti era nga bisirikirwa yalwaba n'abakazi era nze newunyanya abakazi saawa eno abakuba bisirikirwa kuba baali naye ebiseera ebyo baali bonna jjukira nga bagamba ono teyaziika alabika ayagala kubba bintu bya mugenzi ajja atya okwabya olumbe confrontation etandikira awo bagenda mu kkooti bwe bagenda mu kkooti kkooti neebuuza amateeka we gatambuza ensi amateeka gali gatya kafeero ono yalina omukyala nti tuli mu kkooti yalina omukyala nti bonna ne bayimuka omulamuzi nannyonnyola kye bayita omukyala ne bamaliriza nga batudde nga tekuli mukyala okuva ku ono akulembedde okutuuka ku wa wansi nga tekuli mukyala ne babuuza maama w'omwana aluwa nga tewali ne babuuza complain ebawabiddwa nti ono yagamba si ye taata w'omugenzi ani alina complain nti si ye kitaawe nga teriyo wawulidde Balamu bwe yazzeemu Simon yabadde agamba tubadde twagala naffe batukebere n'ennende Simon Balamu n'amugamba ensonga tebadde ku ekyo ensonga ebadde ku mmwe bwe muba mukyagala tewali akaayana nti wakati wa Kafeero n'ennende si baluganda ani ekisegedde tewali alina interest kubanga kkooti esinga kufa ku interest interest weegenda nti ono si ye taata we nga tewali alina interest babuuza mugerwa ne Nantonga ani kitammwe nti yooyo abazaala bameka nti 3
naye because ate okusinzira bye yakola omulamuzi n'abannyonnyola okusinzira bye yakola tebijjako taata w'omwana kuba na rights ze kubanga kati ekika taata w'omwana yalina obuyinza kuki ekigenda mu maaso ne babuuza maama w'omwana waali nga taliiwo omukazi tabaddeewo rights zonna ne baziddiza taata omukazi eyaliwo omanyi maama wa Swazi omulaba lwaki Swazi ayitikiriddeko ku baabanne mu nsi y'emyoyo mwenna abalaba kamera mukiyige kunze okuviira ddala mu basinza lubaale mu basinza emisambwa amajini n'amayembe okuddira ddala mu bantu ba Allah n'aba Yesu ba Christian tewali muntu akugamba nti wobeera n'omukazi tomusasula munsi tekiriyo era omuntu yenna ayina omukazi nga si musasule yayina ekizibu Mama Swazi yali musasule bamusasula ne bamwanjula ekitegeeza mu nsi y'emyoyo Swazi ayina enkizo nene ku baganda be anti ebika byonna eri mu maanyi g'ensi mwenna ffenna ge tunoonya ye mwana gwe babala abakatuliki bagamba omukazi omwana azaaliddwa nga si wampeta taba mwana tokiwulirangako mu basiraamu si kimanyi takiriyo omwana aba mwana kakati nonno bakatuliki gyogende nze era naffe tulinayo omwana wa halali ati oyo gwe ngamba oyo kati Swazi waki bonna bali awo tebamanya era kyovola bamukyawa naye because of that energy the munyenye the star emutambulirako nti ye mwana ow'ensonga era yagenda ng'ogendera mu bika byonna omukazi eyakera ku makya n'asasulwa abaana babwe batwala ebintu abawankizo because ensi y'emyoyo gwemanyi ffenna olaba abaana abo bonna abazze ensi y'emyoyo tebamanyi emanyi ono omwana omusasule aliko star kuba ye emyoyo gyatabagana taata ne maama bakyawagana ne beegula naye buli woba ng'oliko ebbanja kyova oba ogenda ofuna ebintu ne bitobonkoka emyoyo giri gibanja gikubuuza ate ono kitegeeza mwami Nanganga bamukkiriza n'akola olumbe mwami Nanganga amateeka mu kkooti ne gamuwa obuyinza okukola olumbe kkooti wemuwa obuyinza okukola olumbe n'alutambuza ebintu ebyo byali mu bukedde era nga abantu abali mu nsi lwakulembera oyo eyali mukyala w'omusawo babiri olumbe ne lukolebwa mu mateeka mu Desemba ndozi yalinga Novemba oba Desemba mu 2007 nga lwatambuzibwa bulungi okuviira ddala wansi paka waggulu ne bukedde yennyini yafulumya ekifaananyi ng'ewaddeyo ente ennamba kati nzija kweyo ensonga omusika abaddeko kuba kati ekifundikwa kimuggiddwako lwa nsonga okusinziira ku DNA omusika bamuteekako mu mateeka amateeka omuntu wajja nga bamaze okuzwa nti Kafeero teyalina mukazi olumbe nga lukumiddwa abaana babayita kiro mu mateeka ga Buganda mu baana be bayita Kafeero gwe yagamba ye ng'abantu be boogera ye gwe bayiyalamidde okitegedde kubanze sijja kugamba nze sinza saaliwo naye abantu bonna bakyogera ate bagamba mbu yakugamba bali bagambye Simon teyajja ne Dube teyajja ne Swazi teyajja waliwo n'abaana be bataleeta ne baleetako abaana abo abajja abakyala abaana be baleeta nno mulumbe bali si bangi bayinza okuba bali abaana nga 7 kuba taata yatuuka okulaajanira Dube ng'abuuza oli omwana afaanana ennyo Kafeero aliwa nga taliiko kuno yaliwa mfana nze njogera ntya Katonda Kafeero taata yabuuza Simon ekiro omwana oli omukulu aliwa nga taliiwo Simon ye mukulu nga taliiwo mwana gwe asookerako n'abuuza omwana ono afaanana ennyo Kafeero aliwa nga taliiwo kuba tebajja mu lumbe ate olumbe terusobola yimirira ng'omusajja yaleka ki abaana abalala ne banoonya mu baana abaliwo ne bajjamu omwana Senkubuge gwe yali yatwala ne bamuteekako obusika mu nsi y'emyoyo olumbe luba lumaze okwabizibwa ekigedde kubanga tuba tuzze ne mu Bayibuli Yakobo yalina okuba omusika Esawu yalina okuba omusika naye taata we maama we yawulira okutu nga kitaawe agamba ono genda onjiggire kuwa omukisa kuba omukisa si gwa bwerere mu nsi yonna olaba ne woba otudde mu mwandwa z'awaka nga bagenza okukwaza tezisobola kuvayo nga toziwadde ssente
kakati n'oli we yagenda okuyiga maama we n'ateekawo ono gwe yali ayagala bwe yagenda okudda n'agamba Esawu ng'abuuza taata n'agamba omwana wange omukisa ngugabi n'amubuuza guliwa n'agamba ngumaze tewali gusigaddewo nti tewali naye nina kye ŋŋamba abantu Esawu Yakobo si yasinga Esawu obugagga Esawu yamutwalako omukisa gwa busika ye n'asigala ng'avuddemu ebika 12 ne Esawu basinkana ne Yakobo mu Bayibuli nga mugagga nnyo era n'agamba muganda we sina kye nkwagaza because yali mugagga omuntu okusika tekitegeeza nti otutta obugagga wabula kati kino kiri different okusinziira ku kyazze Kafeero eyatwala ekifundikwa aba yali ansowole mu Buganda kiba kirina okudda baddemu bafune ekifundikwa ekituufu according to era lwakuba bomba wabula okujjako nga bagamba tebalina kika olumbe basooka abaana bagweko obusungu kuba kyalabise DNA yaleese abaana bameka bana balina okuddayo ku nnono baba baagala emirembe kuba kitaabwe yali ku nnono nze ndi mulokole nnyinza obutabibaamu naye balina ofunayo be beesiga taata waabwe mugerwa waali n'abasigadde balutambuze era ne bwe banaagamba awo mbu bukedde ku makyaffe twabizza olumbe ani abawadde obuyinza kuba buli kintu kiriko obuyinza kyova tulonda okuva ku ero si wano ero si ttu kyeyama lwaki babikola lwaki president watuuka mu kitundu tayogera ngu ero si wano tannayogera lwaki because obuyinza bw'ensi bwe buti bukola ki bwe buli kati gwe tosobola kugamba nti kugenda kwabya lumbe kuki era oba okoze ekikyamu mu kituufu ekigenda obba ng'ono taata bwe yagamba nti ono aziiseewo ono omuntu ekigenda kukosa famire myaka egirijja paka bwe yamugjayo paka bwe yamugjayo kati naawe mwennyini okera ku makya n'okola olumbe olutambuza oyina ekika omuganda ali wano agamba nti neddira nkima era oyina okuyita mu mitendera emituufu kubanga kyayatikiridde kati wakyali kayana timuli bameka era ensi yonna ekimanyi n'ekika kikimanyi oba badde omuganda nga badda ngamba leero kakati enole tukoze tutya abaana bano anti abaana kakati twabeeganye badde enteesa ne mugamba olumiddwa nnyo nti ye owulira kikulumye nnyo nti ye abaana bano bagenze era bannanga abaana bafaanana Kafeero ne mugamba ngenda kubuuza ebintu bibiri tuyina ebijja 3 kuba tataffe yakola ekijja ky'abasiraamu weekiri ebbira ne tubaako n'ekyajjajjaffe ne tubaako n'ekyakafeero kuba aba yakola ekijja omuntu yenna ava mu lulyo lwe bw'asalawo okuziikibwawo aziikibwawo okitegedde mu Buganda okujjako nga buzzeemu bino okweyagaliza ne mugamba kati bano abaana tebayinza Kafeero according to mpala n'eri wakati waabwe ne bano bannaabwe kakati gwava ebbira omwana ku buno kakati ngono obwedda buli omu gwakaabira ayina obulevu oba oli omuto bw'ava essaawa eno omukkiriza omuzika ebbira koye n'asirika konze kati kiganye baganda baffe abali eri ekiremba ku kibanja kya jjajjaffe omwana oyo waafa ye kazininga 8 bayinza okukkiriza omuziikako ne mugamba ekyo kyenkubuuza kyekyalaze nti abaana si bammwe. That is the reason wandigambye ebiri biweddewo naffe twasiramuka bajja tubaziike naye naawe tuzizeemu ne basenga bammwe bama ne basiramuka ate basenga baluwa ngamba baganda bammwe bana abalala taata yasiramuka bwe yasiramuka taata nabano be yali abeera nabo bonna kuba maama musiraamu bamuyita Fatuma n'abaana abamu abamugoberera n'abazzukulu abagenzi basiramuka ekisegedde kubanga ennono yajja muki mukika waliwo ekigambibwa nti nanganga yabba ebyuma by'omugenzi wabiwulirako ebyo ebyuma by'omugenzi kati katwogere ffenna tunze ndi mu ndongo nkubye endongo n'enjitalaaga ebyuma ebyo nanganga bamu obwa administrator bamu obwa administrator ebyuma ne babitambuza ate twogere ku byuma ebyuma by'abakadongo kamwe by'ebiseera ebyo nze njogera nga nkimanyi tebyalinga byuma bwalinga buuma okusinziira bwenkozeeko nabo kale ebiseera ebyo bwe yafiira Kafeero yali yaleka okuyimba omwaka mulamba n'akomawo ekitegeeza ebyuma yali tannazaawo byuma by'amaanyi kuba ebyuma tosobola birekawo omwaka mu sitoowa ogenda okudda nga byafa n'ebisigadde batandika okutambula okukola nga guruupu ono baamuwa obuyinza obwa administrator weyaba alina abafunira be batambula nabo
nga kuliko ne mugerwa tibalino savinga nga sente nga kooti bwe yalagira ezigenda nga mu fandi y'abaana kubanga taata bamu obwa administrator ne bateekako mugerwa ne bateekako ndowooza mandeevu ne Nantongo oba ne Luyuru waliwo omuganda waffe gwe baliyita Sort of basaamanya bulungi nga balina savinga nga sente ezigenda mu ki bano we baakola endongo ngikubye Zubeda nkubye endongo n'enkyawa endongo ya Safari n'engimanya kyetegeeza era nze senga saavaamu n'enzira mu mataka abaana be nalekayo beeyaguza lujjo ate kati yagwa nedda ku gundi kati bano ate eyo mboozi ndala wenjija n'enkuwa ekiri mu ndongo olifa bano baatambulanga nga tebafuna ssente oliba eyali ayimba yali Kafeero gwe baalaba kati na bano basituse mbu bagende mbu abasika ba Kafeero oli omunyumiza nga mu bbaala zivuga ozagedde toyina kyoyinza munyumiza era so zaabasala bwe zaabasalanga omuntu atudde awakatamanya nti endongo tevaamu ssente ne basika ebyuma ne babitereka ebyuma muzeeyi yagenda ofanga mu ebiri mu galagi nabirabako kitegeeza ti yabitunda ate kati otunde ki okay so nina ekibuuzo kyange abaana bwe baamaze obbakebera gwe nga taata nabalabyeko ewabisirikirwa ng'ali nabo abaana abo abana ng'era balaga nti basanyufu gwe nga taata bano abaana abalala bwafunyeeko obudde obwogera nabo abataalondeddwa nalabyeko omukyalo eyagambye ayagala kukola DNA ye nga ye era omwana we mulimu akati kankugambe gye tulaga olaba eno tugambe nti tuli mu ssere nabadde nkyankunyonnyola nti ekizibu ekiri ewaffe bansookeeyo gye mbansooka ekizibu ekiri ewaffe naffe we tweraba tetumanyi jjajja waffe ono ayinza okuba gye yava kuba bakugamba yajja ng'alina pawa bakyankalana lw'amaanyi amaanyi ago emmunyenye ezo zitambulira mu bika era olabye emmunyenye buli kika ekirina emmunyenye kibaako n'ekikolimo bwe tutunuulira n'ebitabo ebyafaayo byonna ne Dawudi bwe yafa yayenda naye mutabani we bwe yadda yayenda nnyo nakati okyamwogerwako naye Katonda yali amutaddeko emmunyenye ey'amagezi kati gwe oli musiraamu nze njogera mu Bayibuli kuba nadda mu ddiini emmunyenye y'obwenzi eyamutambulirako ekitegedde era kyebawogeraku yalina abakazi bayitirivu n'egundi taata affe yazaala nnyo nze nina ne baganda babe nakoma okulaba nga aziikiddwa sibamanyi siddangayo naye ate ayinamu emmunyenye waliwo kati dokita asinga yatusikira yasinga ogira amagumba bamuyita dokita Mukasa Musa yanoonyereza ku joints bye yawandiise n'akatabo ndooza yasoose mu Uganda ali ku magumba anoonyereza ekiri mu magumba na buli kimu ekikirimu waliwo omulala akola bizigo w'amaanyi nnyo dokita Wansusu atambula bweru n'ebisigadde waliwo omu mwannyinazi bamuyita Vanessa oba ali olabyeko akola Vanessa ali awo ali mu makeup w'amaanyi y'omu kubasinga muno kuba akola nnyo ku beebuva e Bulaaya eyo naye nnyinza okugamba nti abasinga bonna tebeemanyi buli muntu ali lubi because emmunyenye bano gye baalina ne Kafeero yalina amaanyi ge ate yo n'esukkuluma n'egenda wala nnyo nzijukira Zubeda natulako mu ngundi z'ekika nga tutudde mu kusamira nga nkuze baganda bange nga batudde bagamba tuteese biki ne batandika okumenya abaasooka okutuula mu nsonga zaabwe bwe babagamba abaasooka bakulu baffe bakadde bwe baatula ne babagamba nti ffe ekika kyaffe kiriko amaanyi era muno mugenda vaamu abaana ab'amaanyi abagenda okwawaaza ensi ekigenda osigalawo kisambulire mu musaayi bali be baayogera saaliyo kati Kafeero akola erinnya Kafeero mukola erinnya naye ate ekika kirina ekikolimo ekikitambulirako ekyokusimula abantu bonna muno mu nsi waliwo ababaddewo ebika n'ebika byonna tebaliberanko okusimula naye ffe emyaka 25 bakaziikula abantu 3 jjajja wa taata bamujja ebusoga nga yafa dda mu 1903 n'aluluma weebunza omuntu eyaluluma mu 1903 ne Kafeero yamulumba kuba Kafeero yateekamu ssente ekyo kyo kirinako bwino bajjeyo jjajja wa kitaawe yateekamu ne bamugjayo era kyekyabaguza ebbira ye ng'agamba mbu obuvo bwabwe bwali mu busiro ne bagenda bagula ebbira bwe wayitawo ebbanga ndooza lya myaka nga 8 6 ne bajjayo senga
wayisewo emyaka mmeka 19 bazikudde Kafeero ekyo ki Robert Wamala Lumanyika bwe yafa nyina yagamba ewaffe tufa accident bano baana bameka ekyo kikolimo ekirina okulwana wabeerawo abanja kati ewaffe bajja abamu n'abawulidde bagamba aliwo omusawo yazze n'aŋŋamba bulamu ababanja ebbanja munaalikola muti nze naloboka sijja kugamba nti ebbanja nze Mukama nadda musayi gwa Yesu nafuuka mujja era ffe mu ddiini tugamba nti ofuuse muki mujja bwodda mu ddiini n'obanga ng'okatulise nnyo oba ofuuse mujja ekikolimo ekyo kyekitambula kati abaana bano bonna boolaba banaabana kakweri we kali nze siwakanya DNA naye the query is Kafeero abaana abo yabaza ndowooza omwana asembayo ndowooza wa 94 si bwe kiri omuto yeddube baana ba buvubuka abo ate nina TV gye nabaddeko emu ne mbagamba bambuuziza nga bagenda tebannazisoma baana ki be weekakasa ne ŋŋamba neekakasa bana bentandikirako nabadde ku Spark ne bambuuza lwaki ne mbagamba Simon kitaawe yayagala mwannyina wa mukoddomi we yakulira yali azze kubeerawo obanga wasomera Kafeero engeri gye babeera bonna n'amwagala mukoddomi we n'amugoba awaka ng'ategedde nti mwannyina ali lubuto awo tosobola kubuuza nti yali waani bano babeeranga bonna awaka bwe yagenda nga bamugobye n'atandika oppakasa ng'ayingira endongo n'afunayo omuwala ku kyalo ng'apangisizza akazigo gwe yali ng'ayagala yazaala Nagawa n'eddube tosobola kubuuza nti oyo nti ate abo baani abo bonna babuvubuka mu bwavu obw'ekitalo bwe yamala ofuna ng'atandise okuyimba akoze erinnya afunyeemu n'ajja omukazi mu bidongo gwe yali ayimba naye Nasuuna n'amuteeka awaka kiba kizibu nnyo Nasuuna okukola ensobi okuzaala omwana atali wa Kafeero omanye ota nti oba yamala funa lubuto eri nga baline Kafeero n'amugamba akatidde awaka omukazi walekera okuyimba ebiseera ebyo kuba mama Waswazi yali muyimbi n'ennyimba gyeziri baali bonna mu makula n'aliko okuyimba nadda awaka ekitegeza yalina ensonga according to me entegeera yange n'agamba ngenze kuba Nasuuna oyo gwolaba nze nawumuliranga wa Kafeero kuba yampeererako Nasuuna we yali abeera kyali kibira awolaba amaka Kafeero yagulayo oluvannyuma wakkiriranga ku katono bwe twayitanga okugenda okukima amazzi nga wansi kibira era bwe twagendanga okuwummula buno obuyozi obukaaba ku ssaawa 9 kayitangamu nga kakaaba etegeeza omukazi oyo yalina ensonga lwaki yaleka nakkirira mu kyalo ebiseera ebyo ku kibira yali afunye olubuto era nenkakasa nti abo abaana bameka babe naye nga sikakasa nti mu baana abana tasobola kugamba nti temuli mwana mulala kale basooka ne bakebere 15 ne ku 11 abaana abakomyewo ne kubula kuba abaana bw'obagatta bonna ekkubo kale abaana 21 mulimu futures ez'Abaganda ze balabirako engalo amannyo ebigere kube waffe ekitugatta kyekiriwa engalo mulimu ebigere mulimu n'amannyo gano waliwo amannyo ago wakabeera wakati bwe kati abamu kwe bakola ki kyovola baba nakungu yalumiddwa nnyo kata n'okutambula ku muleme ye ng'alina kyakola ki namulabe oyo omukadde oyo obulumi bw'alina okuva bino byogera si yamuzaala kimuluma yalaba boonoona erinnya lyaki n'agamba omuntu okubeera nga mwebolerezi bali bajja gamba oyo yalina mwana mwende boogera bye bakola ki singa bajja ne babuuza before okwogera ekitegedde so gwokkiriza nti mubana abaana ojjeko bana abana musoboka okubaamu omwana wa according naye ate DNA yaganye nze nsuubira osuubira ku ndaba ye y'abaana ku ndaba yange ne byemufutero faanagana mutunuulira mulimu naye ate DNA baganye kuba kwafaanagana si Luganda nalabye wa Balebanoni balina ente efaanana Trump yennyini gye batandise okusinza ne Trump yayagadde ogiwera nga nte efaanana Trump bweti bagikuba n'akaviiri nawe Zubeda eri yakufaanana bulungi nga bamulese n'akufaananira ddala kati bayinza okubanga nze kyeŋŋaana kiri kimu bw'aba muzeeyi waffe yanywa omwenge ekyajja taata ku mwenge kusiraamuka n'ekirala ekyajja taata ku mwenge ng'ategedde nti mu kika mulimu ekintu ekitakkiriza kunywa mwenge kuba abo abasamize balina kye bakkiriza nti
waliwo obutonzi obutakkiriza kunywa mwenge ekyegedde obutonzi obutakkiriza kunywa mwenge obwo bwe yali asamira Kyovula yasiramuka buba temunywa mwenge nambizi kati oba ngenze munsi y'emyoyo n'obitegeera gwe simanye uli musiraamu ino tojja bitegeera abantu bonna abalina amaanyi ge bayita agandawula okusigazaawo famire ng'eteredde kye kyamusiramula kuba tanywa mwenge talya mbizi kati byonna yali abikoze ng'atuuse ku climax yakyo ng'alina osiramuka Kyovula buli mwana yamugamba nga siramuka era n'afa nga akireseeyo nga kikolimo nti anaanywanga omwenge agenda fuuka kisassalala era ewaffe abanywa omwenge ogenda omulaba ng'ali bw'atyo yes because yali amaze okugenda mu butonzi deep n'amanya ekizibu ekiriwo kakati abantu abaali bwe bati abalina emmunyenye zaabwe ezirengera ewala ate ekirala ekyalinga ku taataffe nga kyayogera kituukirira bwakulambikako ekintu nga kiba n'abaana abamu bakirina n'oyo nagawa wennyini akirina oyo muwala wa Kafeero kati eyo yeba ennono egira kati ekikolimo kino ekiriwo kijja kigoberera kyava ku jjajja bataataffe ne bakyankalana naffe ffennyini abaana tulimu abateeyagala ffe ffennyini ng'era oli wasinkana munne tamubuuza era abamu beegaana bannaabwe n'abo abaana bennyini kye nalabye era kyekiriwo ate n'abaana b'abaana baabwe bagenda kola ki nga ennono eno temaze ttereezebwa because it's a curse kitegeeza bano beegaanye bannaabwe si kipya mu family ate si kipya naffe ffennyini mu booluganda mulimu aboogera abandaba bakiraba ti oyo gundi tetuli ba Luganda nga tata waabwe y'omu ffe ekyatuyamba kiri kimu ekitabanguza nnyo enju ya Kafeero teyalina maka Zubeda enjogera ekintu ekyo kitegeera kigeki kintegeeza yalina wa yali atudde nga alinawo mukazi ekyo kye kisinga obukulu mu nsi senga bino byonna tebiriiwo nga Kafeero yali ayina amaka nga mulimu wali omukazi yazaala abaana bana ono yazaala babiri nga batudde temusobola kwekebeza mwenna mulina bimutandikira era abantu banne mwenna abalaba ekyo kibawa ekyokuyiga kati ovaawa nga omukazi atudde mu maka kati for instance senga Kafeero yagenda ofanga mama aswaza ali mu maka goloza senga ebyo byonna weebiri bano abaana batya okugenda okwenganga ebisigadde naye engeri gye yali mu bbanga buli mwana munda yagamba ebintu bino tubigabane biveewo kubanga ensonga eyabaddewo eri emu abaana bano basooka ne beekebeza bano baswazi si bakyamu sijja banenya baatuula abaana abasookera ddala bo be beeteesa jjukira abo abaana naggambye okusooka baali wamu ne bisirikirwa abakazi era nga bakolagana baawukanira ku DNA we bayawula buli omu n'ayawula munne anti we batuula bateesa bagamba swazi yali awasizza nga afunye omuwala afuna omuwala n'aba nga yali abeera mu nju ya taata we egundi ne basangamu omuwala balowooza nti amaka gatutte abaana ne bakuba meeting bo nga temuliimu taata kino kibagamba mugerwa teyakiriimu singa we bamuleeta luvannyuma Nantongo ne bateesa batunde enju nga negundi mwali mandeevu naye bamuinvolvinze eyali omu ku bakuza we batuusa batunda enju basooka kutuulanga 6 bagenda okuddamu okutereera nga balinga 12 ono yennyini yalina okuba omusika n'agamba oba kati omusika Simon kuba kati ekifunikwa kyamuddidde n'agamba naye ffenna abaawamu buli omwana ajja n'aba mwana wa taata lwaki tetwekebeza njogera bwene eyaliyo ne bateesa bonna okwekebeza abaana 14 awo nno baweze buli mukazi yaleeta omwana abakazi bonna bateesa kimu bonna tutunde buli mwana agende n'omugabo gwe ne bakiyita kwesukumbiza nga buli omu omukazi alaba nti tutunde kubanga jjukira buli mukazi yalina omwana we gyakulizza abaana abaakulanga bali wamu beebana beebakulira mu nju ya Kafeero beebakulu kyovula balese nnyo kali akayimba swazi niga Simon Peter kuba be baana be yasooka okukola ki okuzaala kakati bwe bateesa okutunda baleeta ekiteeso nga gundi yakireese Peter ne bagenda batunda ettaka lyali mu ttawuni emiliyoni oba baŋŋambaana bafune ssente ate eza DNA beekebeze ne basooka babawaako miliyoni 10 ne bagenda ne beekereza simanyi oba mwe mu byeni
bwe beekebeza result zagenda okuvaayo nga zireeta abaana bameka Kalimanywera watandikira okisegedde bano abakazi abalinga ne bisirikirwa we baawukanira bisirikirwa nti yajja n'akola akatambi ebiseera ebyo nti nze saazaala because Kafeero baamukebera ng'alina losipam account era yakoma kuzaala abaana bameka bana olutalo lwe lwatandikira ne baawukana era bano abaana abana ne batunda wa abaana si Swazi yekka bonna bwe baatunda baagabana bana bokka abana abo era abana abo ne basigala nga baddukanya ebintu ebyo kakati ekyavuddeko Kalimanywera emyaka 18 we gyayiseewo ne bafuuka ba administrator b'ebintu bya kitaabwe kuba waba tebwakyali mwana muto bwe bafuuse ba administrator by'ebintu ne batematema ettaka Zubedde ettaka temeteme baaligabana bana bokka bana we wavudde Kalimanywera n'ekibanja ekyali kiriraanye kino mbu ye Mugerwa agamba yatuuka n'alaba yakigula bakole ku zino ensonga ebyapa ettaka zaliika 24 bazigabana kubanga baali bameka nga balina ziri empapula kali akawala Kasitera ne Maaka ne beekubira enduulu kukakana nga bigenze wa Balamu okukebera bwe kwatandikidde naye senga kyasigala ono Swazi bamulese ne bamuteekako restriction asigale mu nnyumba singa bakyaliwamu aba bakazi boolaba abo abaasooka baali tebakwatagana nnyo na famire ya Nanganga nga bagamba Nanganga simanyi yakola biki nga bali nnyo ne bisirikiro enjawukana yajja ku DNA eyasooka era waliwo ababadde babuuza ate abatunda ebintu abaana bano bazze bali bana ekyaleese obuzibu nti ku baana 15 be basooka okukebera bakomawo bameka ne bane 11 abeeyongeddeko bafuuka 25 simanyi 26 era kukomyewo bana awo omuntu kyeyeebuuza mu mutwe nange naawe n'oli 94 nga kitaffe kiweewanga anywedde omwenge kiweewa bannange giweewa anywedde omwenge naye nakati akyazaala anti ono bamusibako ekyalo spam count anti ate bali ate naye nze kati wetudda mu nsi y'emyoyo omanyize ekyanziza mu ddiini natambulako nnyo nga nnoonya amaanyi waliwo omuganda wange yantambuza ng'agamba bamulabikidde tulina kubeera naye Zubeda nze natambula nendaba ensozi nze nagenda ku nsozi mpitirivu eyo yonna abantu batambula banoonya amaanyi ensozi ezawa newa n'ebunyolo nendaba nga ntuuse buziba nnyo ne mmanyi ono alina kyankoze nendokoka nga nnoonya wenzirukira sirabawo ninga kanzire mu ddiini kirabika ntuuse wala waliwo ebiyinza okungira kubanga amaawo tezijja kujira ne binneesonyiwa gye nalindaze abantu abamu bano ne bagabayo enzaalo ekyo nyinza okikkiriza kati twogeramu ng'abantu omuntu ayinza okuba nga yagenda eyo ng'omuntu tamanyi ne bamugamba nti kibanga kyakusaaga nti obulamu bw'obutuwa n'obw'abaana nti n'owaayo abaana enzaalo n'okoma ku bano bonna ne babaleeta nga si babo tuli mu nsi yeewala abantu bawaayo ebintu bingi nnyo mu kunoonya obugagga n'erinnya bwabeewa mpakanya kisoboka oyinza okulaba nga yakiwaayo tugambe ki okisegedde so kati mpozi ekyo siyinza kuwakana kuba erinnya omusajja yalikola na buli kimu tomanyi gye yali kati olwo olumbe lwaddi nalabye balupositinze onoogenda anti olumbe terusobola kubaawo era mbagamba nja kwogera nabo ngenda kwogera nabali abaana kuba nayogeddeko nga nabaddeko interview ku TVM ne mbagamba ngenda kutuula nabo ne mbagamba si mwe musoose ebika byajjanga bikola fe abaana abo baffe Kafeero bwe yafa bisirikirwa ndi ku kye yayogera saaliyo mu ddwaliro yagamba Simon ng'amuyise yawandiika akapapula sina kye mbalekedde okujjako ennyimba ze muwulirizanga sina kye nnina obulidde kyali kitegeeza ki muntegeerayo talina na mwana n'omu gwe yeegaana talina mwana n'omu gwe yakkiriza mwenna mwali baana era abaana abo waabanga yabakkiriza nti baana be bonna be baleese etegeeza abaana abo baba bayingira mu kika Zubeda bukera ku makya ne tweyagala ennyo nsobola ofuuka muganda wo nenkuwa omwana wange n'omukuza
era omwana oyo osobola n'afuuka ow'ekika va ku bino ensi by'eddobonkozi eby'ebyobugagga oli yayingizanga omuntu mu musaayi ne batta omukago n'afuuka wa famire nga ebyasa n'ebyasa tebamanyi nti bwe bityo bwe byali. Naffe abaana abo tubagamba nti abaana abo baana baffe basobola okujja ne tubaadoptinga. Waliwo n'abo abantu abalaba eyo oli ayinza okuva ng'oyo yagambye nti abawadde yiika 5 ne batandikirako naye nga basigadde balina ekika. Ekika kino kisigala kiri mu bo kubanga oli yafa abagambye bw'atyo nti siina kyembalekedde. Eddaame we ligamba ebigambo bina okujjako ennyimba mu ntambi siina kye nnina. Ebintu ebyo byonna ekitegeeza byonna byammwe buli ajja mumwanirize kuba yatandika tayina. Kafeero teyasabako ku kitaawe, Kafeero teyabeerako na kitaawe mpu muto. Yakola bibye n'amulaba mu bukulu n'atandika okutambula n'omusaayi nti ono yeki ye taata. Era omusaayi ogwo gwe guleese obwobolereze buno nti omwana buli otakuza baana n'obabeera kumpi mubeeramu kali akatajja bulungi oba wange okitegedde akyakoze kino. Kati abaana mbasibira entaana nti bakyali bato basobola okukola. Waliwo yali aleese ekiteeso eyankubirako aliyo pasita emabega n'agamba mbu ye ali wiiringa era ali mu kunoonya ssente agenda kugula yiika 4 basigadde n'ekika. Era emikolo gyonna egikolebwa ffe weetuli ng'abafamire wabula ekitasoboka according tumye obukambe wabulabye baba tebakyasobola kudda Masaba. Ekyo kiraba ekyo tekiriko kubuuza kubanga oli yakola olujja lwe lwaleese bameka. Kati bo basobola okuba nga ffe tubalina buli kimu bakyetabamu emikolo weegiri na buli kimu ekigenda mu maaso era ne basalawo n'okugamba nti bagenda ziikibwa wamu kisoboka. Bw'obola abasiraamu baziikibwa mu limbo. Taata ffe yatuzaala abaana 6 ngenda n'ekirowoozaako oba we yasiraamuka naye yali alina ky'amanyi n'agamba kanjijeyo akagulumbo. Omuntu yenna wasiramuka omuba muziika ku kijjanga bw'akola ki ng'omanyi oti oba nennanganga yakaalirimu. Nasalawo n'agamba kanzire mu ddiini etasosola maaso biyinza okuleeta obuzibu. Ebyo nabyo bisoboka, buli kimu kisoboka. Yes. Naye nga tujja kumuzza omukulu ayongera okubeera nga ataanya ku nsonga z'omukulu Paul Job Kafeero. Munzikirize musiibule musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.